tibolabanga NRM evuddeyo neteka mu kintu amanyi ngekuti kyagulanya akolera ffe Bajjo waffe alien skin waffe Bajjo aina byatugambye ko akatambi ka Sarake nako nkaina wabula ne ba MP nabo bekalakasiza ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga butereevu n'amala mangi gonna mwegali just wekumira bwekumizi ku KIKA media ensibuko y'amawulire otambule n'okumanya butereevu ntandise ne musajja mukulu Bajjo jukira ono y'omu kwabo ababadde mu kintu kya alien skin era nga ekintu kino kyawedde bulungi wabula omukulu ono ayina byatugambye nammwe mumwewulireko tibolabanga NRM evuddeyo neteka mu kintu amanyi ngekuti kyagulanya akolera ffe Bajjo waffe alien skin waffe bwana bamanyi kivumo babaagala bakyali alien skin abantu ate nga bakozesa bloggers benkyukakyuka katono nnyo tonzinyingira nsonga nkulu njagala mwena muyiga akabadike NRM abampuliza ku BDF NRM tesobola kwogera ku kintu kitali ky'amaanyi bolabanga kadima bakwogeddeko bolabanga batandise propaganda mmanya obakubye mbuza nti lwaki alien skin yakubye abayimbi ba Uganda bonna kati jukira bamunyooma balaba ekivubuka ekigayi ky'enkwajjo kijja kitali kikola likodi etabanga mu nsi kati balina okulwana kubanga baali bamanyi nti kenzo beegatande bashiba bapalaso katono nnyo nti bagenda kusinga alien skin yabalaze nti mu Uganda twakyali muyimbi adumira abadumira ali omu Bobby Wine n'alien skin Bajjo katono nnyo kati manjagala lero naze kusomesa gwanga ndi mu moyo gwa busomesa wakati mu kusomesa ndi musomesa kati ndi professor kati oyogera ne professor era no video mu recording wakati mu kusomesa kati omoyo gwa kusomesa guli ninyi si waba mbuzo wabyoti ndia njagala ombulire ndale mwate wejira kakati kenzo ni federation tuina federation ezikulire tezirina registered bakenzo balimba sale musale nti balina amaanyi g'abantu mu ggwanga mpuliriza no kati mangi nagambye ero ngenda kwogera mazima katono ngenda kwogera mazima ndeka njogera amazima nga wegali bamunzita munzite nze njagala kufa nga njogera mazima eno radio togenda oyo munnange ye Bajjo byonna byonna mubiwulidde onagamba munnange gavumenti eyagala muntu nga w'amaanyi tesobola kubanga munnange ate ekwogerako nga tolina kyoli of course bagoba agulina omupiira nammwe mukimanyi ye alien skin twamulabyeko munange nga yeewera ono yagamba ayagala bisaawe kati ka Freedom City katono katulinde ku Nkwakyo Festival tulabe ate ono anakikwasaganya atya agenda tegekawa essaawa yonna ajja kubanga ate munange atubuulira wabula eyo nga nkujeeyo waliwo ka video munange akatambudde emabega kaawo kanono nga ka mwana muwala Sarake era nga munange ebitundu byonna walayi byonna nga munange birabika bulabise wabula abantu bavuddeyo ne bagamba bannange omwana nga mukyafu wabula Sarake avuddeyo munange n'agamba bannange mulimba oyo si yenze bambi ndi wano bategeeza enti mwenna abajja ba video zange ku Facebook ku TikTok ebigenda mu maaso bye mulaba bibakubye ekikwe bo mu Luganda kintu nange bimukubyemu ku ekikwe naye mubenganzi amaaso gange togalaba mubenganzi mube bagumunga asula wansi temwemalamu maanyi beera n'okukkiriza owulidde manya nti ekyo kigenda kujja kigende wajja ekirala ate nno kakyali kafaananyi waliyo video sente nnyingi enviiri zange zino Sarake nga ntiitinge ate tiiti ono amazeemu almost 1 year nga mwali 1 year nga ntiitinze enviiri naye ekifaananyi kirabika nga temulimu katiiti please kikuli mukizuumingi ziyite zoom kintu kikulu naye ngamba waliwo ekitagatta nempaka abagezigezi bembuuza nenkuba bitongole gesi nebaŋŋamba munnange yoyo Sarake ng'agezaako kubanga ate munnange yeewozaako incidents zino zizze zibeerawo nnyo ate nga n'emabega kaawo waliwo n'omukyala ono ye yakubamu n'akayimba akanene ekitoni wabula naye
ebifaananyi bye byalinkinga kosa neka video. Awo no ngambira gwe munange yekwata bu video mu simu yo olina kuba mwegendereza because omuntu oyo gw'osindikira bu video muyinza okuba mukwano naye singa mukyawagana olowooza ki ekiddako ajja butwala abusindike ku mikutu egy'enjawulo ate munange omalirize nga oswadde. Eyo nga nkugyeyo mukwano gwange ye omukulu Edirisa Musuza abanje gumanyika Eddie Kenzo ono avuddeyo n'agamba omukulu Kyagulanyi Ssentamu nga wakoze nnyo ekyamanyi okubanga promoting violence oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo na endosinga Palaso kw'ossa ne Alien Skin ono yavudde ebivulu byonna n'abiwagira era n'agamba talina baana na byana bw'atyo n'agamba abantu mugende muwagire Palaso ate muwagire ne Alien Skin. Wabula era byonna yadde yabikoze abantu bategedde message era abasinga bajjumbidde nnyo ekivulu kya Alien Skin. Eddie Kenzo agamba ekyo kibi nnyo era that's why ye yasazeewo munange awagire Palaso olw'ensonga Palaso ekintu kino yakirangidde ebbanga ddene yataddemu akasente kangi tasobola kumala gaveeri n'awagira Alien Skin ategekedde ekivulu ennaku nnya obwo buba bulyazaamaanya era Eddie Kenzo agamba ayagala obumu. That's why they are trying their best okuwanga federation eno estandinga era agamba mwetegefu okulwana entalo zonna eri abo abaagala okubanga ate munange basula ekintu kyabwe. Kyenyinza okugamba mukwano gwange essaawa eno ye Eddie Kenzo ali mu katu kubanga Eddie Kenzo akulembera abayimbi wabula wetwogerera ye politics ya penetrating dda nayingira mu bayimbi era mu bayimbi bakulembera mulimu aba opposition mulimu n'aba kibiina ekya NRM kati ogenda kwesanga nti oli mukulembeze ow'abayimbi naye abayimbi abasinga tebakolagana nani naawe olw'ensonga gwe kennyini ng'omukulembeze olaga olina side gy'oliko ate nabo balina side gye baliko. Awo nno we nkutegeereza nti kigenda kuba kizibu nnyo okuba nti federation eno estandinga kigenda kuba kizibu nnyo because buli omu afumita ebiso buli omu ayagala federation eno ekole ki egwe olw'ensonga bagamba bano ne bwe banaafuna ssente tebajja kuwa ku bayimbi balala abayimbi nga tebawagira gavumenti tebajja funa ku ssente. That's why abayimbi bangi bagisibidde ekikookolo bagamba tetugenda kubeegattako mukole kintu kyammwe mulye ssente zammwe naye zijja kubalakira. Buterevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko y'amawulire watanaba kubanga subscribinga likinga commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula ffenna nsaba Mukama Katonda bankuumire mweraba.